Okusinziira ku baabaddewo, abagizi ba Rogers Anjoge Egesa baabadde batambula nga bakutte ebipande by'omuntu waabwe gye zaalese abafaluwa Kitintale ne batandika okubakuba. Tutuuse wano muvuga n'agamba temuyitawo wano ne tukomaawo n'ava munda eyo ne bava munda eyo nga bangi nga bajja bakuba amayinja. Campaign zikalinga out very well door to door nga tuyine n'abantu b'oku kyalo. Unfortunately abayayi abatugobedde okuva emabega batandise kuba abantu baawano ne bookya n'ebintu by'abantu. Era abaana abavubuka ba Morocco n'abawona nga bagemye emiti n'emigwaye tibankubye bankoba kanso ja oize abantu bali tukubaka. Tebakomye ku bo bakubye n'emmotoka ne bookya ne tukutuku. Basanze tukutuku eyo ne bagisindika busindisi na mikono ne bagizaayo paka aweri basobole okugikuba nga bagamba eri waabwe ne bagikubiraawo. Wabaddewo okwo obutakkaanya n'embeera n'eva mu nteeka naye nga kyendisaba kyenkubiriza abatuuze obululu tebutwawula. Kusingira ddala twabe naale buli muntu ajja kwetaaga mwine waire nga tusiire mu kambi so tukuume emirembe. Waliwo be tulabyeko nga batiriika n'omusaayi oluvannyuma lwa kkubwa. Bakubide ki? Tubadde tukwata kipande nga tutambuza. Naye aze wano aze n'abantu be ye agamba abamu batabamanyi naye nga nkakasa abadde abamanyi. Ye waze ku kyalo n'asanga abantu n'atandika okutambula kumbe n'abayaaye be mabega ye gyava abayaaye batandika okutandika okwaza abantu bagala kubajja mu masimu kubajja mu ssente kati abatuuze nabo bafunidde obusungu ne batandika okunyiga ne bagamba nti embeera tetujja kukiikiriza tetugenda kukkiriza kutunyagira ku kyalo kyaffe. Okusinziira ku ssentebe wa local cell obuzibu bwavudde ku mmeeya kuyita lukiiko nga tategeezezza abakulembeze mu kitundu. Batuuka ku bantu ng'abantu bali awo ya buli muntu aba ali bibye kati abantu abo bw'obagwamu nga buli omu ali bibye kikubeerera kimusoloza abantu abo ojja obafunemu ky'oyagala. Martin Kasonzi amyuka RCC wa Jinja atugambye nti waliwo abakwatiddwa. Abali ku poliisi ate era n'abakoseibwa batwalira mu Jinja Regional Referral Hospital. Nenda okubiriza abantu b'omu Idinda nti Jinja is a very peaceful town. Okulonda okwaweire okwaba MPs okulonda kwatambwire bulungi tutwabaye na incident ezidakulwana na kuyitagana so mbakubiriza nti tukipinge calm. Aduumira poliisi ya Kira Region Charles Nsaba asabye abavuganya bakome ku bawagizi baabwe nti terajja kuttirwa ku liiso. Police, amagye, all agencies are in place. So tukweze chance eno tugende tulonde mu mirembe. Twewale obuvuyo, twewale okulwanagana. Twewale bannabyabufuzi okutukozesa ensobi. Abakoseddwa bakyali mu ddwaliro bafuna obujjanjabi n'emmotoka wamu n'ettukutuku bikuumirwa ku poliisi ya Jinja City. Enkya bana NRM lwe balonda bassentebe ba zi disitulikiti, bammeeya b'amagombolola ne bammeeya ba munisipaali.